Olunaku lwa leero njagadde nkulambuze ekibuga ky'e Bukwiri engeri gye kifaanana omwaka 2023. Ekibuga kino kisangibwa mu makatikati ga constituency ya Butemba era nga kiri mu district eya Kyankwanzi District yakatemwako ku kiboga emyaka kati egiwirira ddala 12 n'omusobyo. Ekibuga kino kyetooloddwa enguudo ez'enjawulo okuli oluguudo oluva e Bukwiri mpaka Ntwetwe. Mu kibuga kino kwe kuli oluguudo erwambuka we Kyankwanzi District era nga woyitira n'ogenda mu lusozi. Ekibuga kino kiriraanidde ddala ensalo eza Buganda ne Bunyoro era nga kikwetaagisa okuvuga eddakiika wazindaba ng'oyingidde mu bendobendo ery'ehoima oba gye twandiyise Bunyoro Kingdom. Focus TV esazeewo ekulage ekibuga kino bwe kifaanana eri ggwe abadde takiwanga budde kyetegereza. Wabula nga mujjudde ebirungi eby'enjawulo omuli ebifo ebisanyukirwamu ddala ebirungi, petrol stations ez'enjawulo omuli radio 2 Nambirira era nga mu kibuga Bukwiri muno mujjudde amasomero amalungi ddala, mujjudde ebyeddiini eby'enjawulo era nga buli kimu ky'owandyagadde okisanga mu kibuga kino. Ono nno ye Bukwiri bwe tukulaze leero ku Focus TV yange. Tuvaawo tujja kulaga ebirala bingi. Jjukira okusubscribinga okufuna ebirala bingi ddala. Subscribinga ku Focus TV yange. Bingi